Katikkiro asimye Eddy Kenzo n'agamba nti sirwa kubanga nti Eddy Kenzo ava Buddu naye agamba nti omusajja ono mugezi nnyo ate nga muyiiya nnyo ate ye Nakankaka anti Donasia amutabukidde Shira Gashumba ne Keize olutawo lwabwe terunnaba kuggwa byonna ngenda bambi kutuusako maaso awo naye nga sinnaba kwongerayo badde nkusaba vidiyo eno gimpere like ate sobole okuba nga yeeyongerayo naye nga gwe naatonayo kusubscribinga mukwano beera ng'osubscribinga ano kuba na bweyujjiko na ku notification bell tubere nga bugire tutekayo mukwano gwasuka ozifuna nenga serabizza babiva organic ono nga kwesa eddagala ly'obutondo okujjanja batayi Hajat Kalodoho nakulombera edduwa byonna ebyekutte ne bikola ki ne bita nenga nkongeddemuko katono anti Eddy Kenzo jjukira bamunominatinga mu bya Grammy Awards era ye Katikkiro agambye omukulu ono musajja mugezi nnyo era y'ensonga lwaki bamulonda ate nga ayina empisa naye ate ye Keize ne Shira Gashumba olwabwe terunnaba kuggwa pozi gwe abadde tamanyi olutawo luno gye lwavudde ngenda bankuteerako masaawo Keize ate omuwulire engeri gye yayogedde ku dress code ya Shira Gashumba naye anti n'amutabukira ate mu maaso awo male nkutuuseko emboozi ya mwana muwala Nakankaka luno terunnaba kuggwa naye nga kasooke nkuteereko Keize ate tumale tweyongereyo n'amawulire gaffe amalala. Shira alina ekintu ekyenjawulo ky'atandise okukola era bano abawala abalala bamwerijjako bakyalina ekyokukola ky'amaanyi nnyo. Outfit saaga agendayo personally nze kyandisgustinze that outfit sijagala nnyo because ndi musajja Muganda. I respect private but okwambala kirungi you are smart. Thank you. I'm smart, he's smart. Yes, she's smart. But beyond that level, no matter however sexy you are, I can't take it anymore. Yes, you are showing that nice body today, but in 20 years to come, abanawo banabeera banakyeenyumirizamu nti mami yalinga akola bw'ati. Omanyi olina okubeera human mu buli kyokola. Yeah. Bino bye tukola internet ebitereka for years. You're right. Waliwo nasanga omuwala juzi mu bbaala awo. Nga ayambadde akantu kati nga ate munda temuliimu nika and I'm like sigenda mutunuzaamu kamera. Okay, Keize. Nakankaka nkuyise emirundi emeka tuula mu apartment yo oguleyo ku mpeke za big pig because you're not a Muslim gano nkuwaga bwerere. We know very well that right now you are under church. Mira ku mpeke za big pig. If you were looking for a man omusajja agenda okukwagala ng'omuweesa ekitiibwa so komira ku mpeke za big pig Nakankaka because you know right now you are under church toyina pressure. Church pays for you rent, church does everything for you, but tell them to buy for you big pig tablets omire ofune ku mubiri kunyama. Then you slay. Otherwise, abasajja bagenda nga kutukako nga bakwekonako we bakulekaawo. Gwe Nakankaka ogenda kubeera nkakongeko omukubo. Because there is no man agenda okusirayinga mu kibuga n'omukazi afaanana nga gwe Nakankaka okyabulamu. Our fans should stop lying these younger girls. When you look at someone nga chabulamo, be frank mugamba amazima nti mukwano go chabulamo okufuna omusajja ayimiridde agumidde ekyo ngo kivuddeko teri musajja agenda kukwagala ne wabanga mubi. Nakankaka kabeero kankubulyeko Nakankaka mukwano ne bonabeera ne sente naye nga yeye ndabikayo. No man is going to set out with you. No man is going to settle with you gemazima agakawa. Mbadde ngenda kerabira by the way. Mukwano tulako mu apartment yawo today because you don't have a family. Ba family yo bakuziza lwa butambi bw'obusegu. There is no parent asobola okukiriza batobo okubeera n'omwana azanyo obuzanyo bwa blumu. Shiba yatwalibwa n'akeberebwa nabweru eyo bagenda omukebera ng'ekituufu akawuka kakulu. Kwonu addition ku kawuka Shiba nga alina TB kati nga TB bagamba asigaze obutofaali 95 mu mubiri. Olulimi lw'ekisawo sirumanyi nnyo naye batugamba nti obulamu bwe buba almost buweddewo aba alinda kimu kufa kutukenga ekikajjo.
afe bufi. Bano betuwulira be basanga mu nju nti yanywedde ne ku caayi n'alya n'ekyeggulo twanyumizaako naye awo neebukedde yakaze. Empeke nange saamanya era nejjusa ge mazima